ngasimulaba yo Mata nacho jja kubuuza kyonna kyonna. ali mu office Hello. Hey. Ezo zabadde tani yatute tani 12. Ikati watono ayagala owetani omusanvu mulala w'ennebbi. Oyo w'ennebbi. Yes. Akatono omupya ekyo kyabatandikirako. Tumuwe ruutu y'ennebbi. Ebadde eyo yennyini. Nebbi ayitamu bw'atyo n'agenda. Nga bwe bibadde tewali kukyusa ruutu ebenga yeeyo yemu. Kisegedde. Kati tujja kunoonya agedde Nakasongola. Masindi. Ata adde ne Kiboga nga tagenda kugenda eri up country. Kale. Akasawo kangako kateeka okantera mu motoka yange. Neze nga tuzizo zitekereza zambonyabonyeza obwedda. Za bukondo bwavu zonna zindege entumbwe. Ate nerabidde nesiteekamu bugatto butono mu motoka. Mama nga goyogera. Mama nyap. Ande mpulire tozinengayo dozisiya mama eryo. Nga nze nzungana. Nze nzungana. Ngotukedde. Owa. Mujebalekayo mama. Kale mama, nawe jebale. Kale. Gitambula gitya. Tugikakalabya bulungi nnyo. Mujebale. Waaye, tumatulina okuba serious. Kuba kati ensi ndala nnyo. Era bwe kisaana. Tulina okukwata kampuni eno egende bulungi nnyo mu maaso. Ekyo bwe kisaana. Nange nno. Era tuli bize nnyo. Nkedde kenda wa dokita. Magulu. Magulu empewo egenda naye mama bagamba ofe ku nnyama. Binyama twagala gita. Ndi ekikyo ye. Basawo bawulirize. Nnyama yeeriwo. Bwe bagambe nti ku nnyama. Gye njagala. Nze lusobola olusingaana okugamba abaana bagikuleetere. Nga sirina sente zigigula. Ate era ngenda kuddanga era yeri mu sepiki. Ennyama njiridde okuva nga twakatandika okwagalana ne kitaawo. Abazadde mulya nnyama. Afudde tulya nnyama. Ye yatta kitaawo. Bwe basi ye yamutata. Abasawo bagamba gikendeeza amagulu gajja kuluma nnyo. Kati kyenkola njirya tebaliiwo. Abasawo? Njirira mu kisenge nga tebaliiwo. Era bo bagira baabwe ogendayo bamanya. Naye maama ebigere bigenda ne binsiiwa ne bisimba kaale. Naawe gyebale. Kaale. Ye. Atuli wano tukakalabya. Mukakalabye mwebale naffe twakakalabya. Naye nkakalabya gye mukakalabyamu sinnagitegeera. Ate etya? Sinnagitegeera mwanange. Tewali kigenda bubi. Muzeeyi Luswata aluwa. Muzeeyi Luswata? Muzeeyi Luswata namuwumuzza. Muzeeyi Luswata namuwumuzza ensonga eri bweti. Nti saawa zino emirimu gye sokoleke gwe wawumuzza omutegeera. Muzeeyi Luswata abadde wano mu kampuni taata yamundaga nga tannafa taata yamundaga nti be bantu ababaddewo ne kampuni. Abo be baleze mmwe be batambuzza mmwe be bata okimanyi nti nno gwe ye yantwala ne mu ddwaliro okuzaala gwe. Ye yavuga emmotoka okuntwala mu ddwaliro okuzaala gwe nga kitaawo ali ku mulimu wano. Eno kampuni gy'olaba abo bamuzeeyi Luswata be baasookawo be baasookerawo ddala. Kakati gwe ogenzo obuyinza obujjewa obugoba Luswata. Anidde maama. Nga tonnaŋŋamba nako. Essaawa zino ebintu byonna kampuni muzeeyi yafa binkwasizza nze director. Ate ekyo okiraba ku bbali. Engeri ensi gyetambulamu kati si yeyedda. Kati omanyi nti muzeeyi Luswata ruutu gyavugiramu essaawa ebbiri ennaku essatu. Kati ono omwana gwe twaleese gwe nawandiika luli wiiki ewedde. Ruutu agivuga olunaku lumu asimbula ku makya ku saa 6 ekiro n'alipootinga n'adda. Naye muzeeyi Luswata asobola okuvuga emmotoka. Bakirayati bakukubira amasimu nobagamba munaye ebintu biri mu kkubo bijja ne bibeera mu kkubo okumala kumpi ennaku 4. Nendaba nga kikulu akuze. Aba akuze wali soose n'olowooza obuyinza obujjawa ku kampuni eno nga nze maama wo nkyaliwo. Kampuni yali ya muzeeyi n'agyenkwasa. Yes, gwe maama waffe nawe obeerewo.
naye ate kati engeri ebintu gye bitambula maama nawe tobitegeera ate siyinza bitegeera kubanga oddira oti omuntu omukulu abalese abazadde kyenkana ate okumugoba mu kampuni nga temusoose kwogera nange mulembe gwa digito teguli ku obukugu bwamanyi bwavugidde emotoka emyaka 50 obuyita butono awo wenzijja wennyini ebintu byakyuse ne taata yaleka atuwadde emmotoka ndala eyo emmotoka ogiraba luswata gy'abadde avuga bw'aba yavuze asobola okunywa amafuta gotamanyi muwendo naye nga yeerabidde nti olina wootuuka nonyiga nogijja ku mafuta tonogijja ku masannyalaze kitabiriiko lwaki tomunenya si gwe mulembe gwe lwali bimusomesezza n'amanya nti wenvugako obudde bwe buti ate nenyiga nedda ku mafuta waliwo abavubuka be tulina okuwandiika kati abatambula n'omulembe kyova olaba namuwadde akasiimo ke gwe bagambye kasiimo ke kamutta kati adde wali awaka atule nga talina kyakola ebintu tabikyabisobola bino nga lwaki tabisobola ate si ye yekka mukwate omuteeke mu ofiisi si ye yekka ne mukyala Amida aleeta caayi oyo naye takyasobola nga lwaki ajja abendabenda abagenyi batudde bakalandisi yenna nibwomugambo kati tiidako mukyala Amida wamugamba nti weekube ku meekaapu asobola kakati munywa meekaapu munywa naye agenda kugobwa togenda kugoba bakozi babaleze kutuuka kampuni ogenda gisuula ofiisi nga omuntu ali ku reception ayaka oli omuntu aleeta caayi bwayawayingidde mu bagenyi ali ati nga era muzeyi luswata bwe yagenze kugambyeko Amida omuteeke ku reception mulekeeyo mukyayi we luswata mulekere era ayingira wano kampuni erina okukyuka oba avuze omulundi gumu mu wiiki kati avuga omulundi gumu mu wiiki nga bakiraya omulowooza kati fe twabaza kampuni olowooza n'ogikyusa nga bw'oyagala ebbanga lyemazewo olimanyi baluswata tebavangawo kati ate osalewo bagobe gwe omwana azaalibwa obuzaalibwa banobyo yensonga ekulese yendeese kakati mukyala Amida naye agenda abendabenda mu ofiisi mu lukuubo omanya kutambula okuva wano paka wali asambira busawa namba ekyo kyangu nnyo bw'oba ogenda kugoba Amida nga bw'ogoba baluswata baani benkuze nabo abatuleme kati nange ngoba nga maamawo ngoba manye nti tetwazaala ku nsi ate siina kyenkola lwaki ng'abantu be ng'abaali badde babeera n'emirimu abakyakola obagobye nze nabakozesa nga ndi mukama waabwe nga banzikiririza kati gwe omwana ate obagobi byakyuse byalazo kampuni evuddewo mu kifo evuddewo mu kifo sijja kutuulawo muzeeyi Luswata akomawo ku mulimu ate gamba n'Amida agende